Gwanga lya Uganda agamu ku mawulire agatambula abakozi ba Palamenti omuli omwogezi wa Palamenti omukulu Chris Obole akwatiddwa era bwe batyo ne baggalirwa. Bano kyaddiridde oluvannyuma lw'okubanga babadde banoonyerezebwako ku nsonga ez'enjawulo era babaddeko mu ofiisi ya kalisoliso wa gavumenti nga bano bagambibwa okukozesa obubi ofiisi n'okubulankanya ensimbi y'omuwi w'omusolo. Amanya gano gajjukira omuli ery'omukulu Chris Obole twaliwulirako emabegakaawo nga livuga nnyo mu kaseera ensonga z'omukyala Honorable Anita Among bwe zaatyakira nakuleetera ku ddoboozi ly'omu ku bakulembeze mu kibiina ekya NUP ali emabega w'emitayimbwa omukulu Waiswa nga bw'aba atema ensibi engeri gye zaabulankanyizibwangamu ng'erinnya lino alikoonako n'amannya amalala omuli akulira abakozi mu ofiisi ya sipiika omukulu Daniel Adiro ye gamu ku mannya g'oyinza okujjukira kati be bamu ku abo abaakwatiddwa. Ono omwogezi wa Palamenti Chris Obole n'abalala 7 era baguddwako emisango gy'enjawulo we basimbiddwa mu kkooti ewozesa abalyake n'abakenuzi. Omulamuzi w'eddaala erisookebwako Esther n'abanga baggulako ate emisango egy'enjawulo ne basindikirwa ku alimanda bakomezebwawo ng'ennaku z'omwezi 7 ate okuddamu okulaba ensonga zino